إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abebitiibwa abalungi, twalabye mu musomo gwaffe oguwedde ebigambo ya Imaamu Ashinqiti Muhammad Amin Ashinqiti mu tafsiri ye Adwaa'u al-Bayan, era ne tulaba engeri gyannyonnyola obukyamu bwa qiyas ya Ibulisu al-La'in n'ensonga essatu zetwalabye ngenda zikufundiza wano biidhnillahi tabaraka wa taala. Waliwo ankonyeeko naŋŋamba nti ensonga ezo twaleeseeko bbiri mu musomo gwaffe ogw'eggulo. Ensonga ezo ziri ssatu. Ensonga esooka kwe kubeera nti qiyas eyo eri fasid al-i'tibar, yakola qiyas nga waliwo nasso twagirabye nti waliwo ekiragiro ky'okuvunnama nga tewali bwetaavu bwa kutunuulira kintu kirala kyonna wabula ekimubanjibwa kuteeka mu nkola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyagambye. Ekyokubiri, ettaka ddungi okusinga omuliro, so singa Ibulisu bwe yalowooza nti omuliro gwa kitiibwa okusinga ettaka. Ebyo nno twabira mu bigambo bya Imaamu Shinqiti ng'atulaga obukulu oba atulaga enkizo y'ettaka ku muliro. Ensonga ey'okusatu gye tutaalabye mu musomo gwaffe ogw'eggulo kwe kubeera nti nno la yastalzim, si kyatteeka okubeera nti nno ekikolo ky'ekintu bwe kiba kirungi okusinga ekikolo ky'ekintu ekirala, mbwolwo kitegeeza nti ekikolo ekirungi oli kyavaamu kimufudde omulungi okusinga ono omulala eyava mu kikolo ekya wansi ku kyoli. Mithaalo ekyokulabirako, tolaba Adamu alayhi assalatu wassalaam nga ye taata w'abantu, ng'alina obulungi obuyitirivu obuli ku ddaala nti Allah yamutonda n'emikono gye. Awamu n'ekyo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama afdalu min Adam bittifaaqi almuslimin. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mulungi wankizo eri Allah okusinga nabbi Adam alayhi salatu wassalam. Bal Ibrahim, bal Musa, bal Isa, bal Nuh alayhim assalatu wassalam bankizo ku nabbi ani? Ku nabbi Adam alayhi salatu wassalam. Olw'ensonga ekimanyiddwa mu diini yaffe ey'Obusiraamu nti ba ulul azmi min ar-rusuli be basinga bannabbi bonna enkizo. Ba ulul azmi min ar-rusuli be baliwa? Ani ali ku ntikko yaabwe? Bali bameka awalan? Bali bataano. Ani ali ku ntikko yaabwe? Seeka Ibrahim, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekuddakaani nekuddako Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nekuddakaani nekuddako Musa alayhi salatu wassalam. Nekuddakaani fi khilaf bayna al-ulama, awo bawulama bayina enjawukana wakati waabwe. Ani asinga ku babiri? Nabbi Isa yasinga oba nabbi Nuhu yasinga? Bali abasatu bali mu ode taliko khilaf. Mukama waabwe ye Muhammad, addako ye Ibrahim, addako ye Musa alayhi salatu wassalam. Ne kuddako
abo ababiri ani asinga ku bombi Allahu a'lam. Nabbi Isa yasinga Nabbi Nuhu oba Nabbi Nuhu yasinga Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Abo be basinga bannabbi bonna enkizo. Kitegereka awamu n'ekyo bava mwani baba mu Adam alayhi salatu wassalam. Wano ntufunye faida. Naam, faida ki al-ashara al-mubashsharina bil janna. Naam, 10 abasanyusibwa naki nejjana. Ani abasinga enkizo? Abu Bakar as-Siddiq, ne kuddakani ne kuddako Umar, ne kuddakani ne kuddako Uthman, ne kuddakani ne kuddako Ali. Qaida egambe etya? Tartibuhum fil khilafa wa tartibuhum fil fadli. Tartibuhum fil khilafa wa tartibuhum fil fadli. Ensengeka yaabwe mu bwa khalifa era ensengeka yaabwe mu bitiibwa. Anti naam, basahaba baali tebayinza kukulembeza. Naam, kukulembeza wa wansi kugwe beekakasa nti wa waggulu kuki kuye. Baali tebayinza kukulembeza wa wansi kugwe beekakasa nti wa waggulu kuki kuye. Baali balina kukulembeza owa waggulu ne bazzaako ali wansi w'oyo owa waggulu. Kitegereka bulungi? Era ye aqidatu ahli sunna wal jamaa. Ye aqida ahli sunna wal jamaa. Istaqarra al-ijma'u ala hadha. Ijma' yanywera ku nsonga eyo. Kitegereka bulungi? Imabege waliyo khilaf ani asinga Uthmani oba Ali. Khilaf yali yemabega. Wastaqarra mawqif ahli السنة والجماعة. موقف أهل السنة والجماعة نينywera ku kigambo ekigamba ntinno tartibu yaabwe mu khilafa ya tartibu yaabwe muki mufadhal. Kitegereka? Kati kyenjagala wano, kikyenjagala wano, ani addako oluvannyuma lw'abo abana ku 10 abasanyusibwa nejjana? Ani owokutaano? Naam, ani addako, ani owokutaano mufadhal mu bitiibwa kwabe 10 abasanyusibwa nejjana? Sekasani agambye Abdurrahman bin Auf. Ki Abdul Fattah ogambye otya ssebo? Naye gw'ogambye. Obujulizi bwamwe buli ludda wa? Obutatwala budde, tewali dalili ya kufaddala yenna kwabo abameka, kwabo omukaaga abasigadde. Tuli fenna? Tewali bujulizi, tekiri mu ebyo ebyatusengekebwa abalongofu abaki abatukulembera nti oluvannyuma lwa Ali gundi yaddako, oluvannyuma lwa Ali gundi, obula bonna balina obulungi. Naam, Allah yasinga okumanya ani yali asinga abo omukaaga abasigadde enkizo gyali. Kitegereka? Naam, eriwa nti gundi Abubakar fil janna wa fulani fil janna wa fulani fil nedda. Tetunuulirwa mu kusenga kwa fadhil, tetunuulirwa. Ensonga ey'okubiri gye njagala tuyige wano kubanga ash-shay'u bish-shay'i yudhkar. Naam, bawula bagada ash-shay'u bish-shay'i yudhkar. Kasoyogera ku nsonga, ensonga egifaanana kabaka kisa kalungi okugyogerako kubanga awuliriza ayanguwa okukwata ensonga eyo kubanga ejjidde mu kiseera ekifaanagana. Naam. Ani asinga ku babiri? Nuhu obani oba Isa? Netugamba Allahu alam. Kitegereka? Netugamba ba'ashara al-mubashirina bil janna, ani asinga oluvannyuma lw'abali? Netugamba tiwali bujulizi bwaki bubasengeka mufadhal. Allahu alam ani asinga ku bano omukaaga abaddako. Kitegereka? Kati era mu ngeri y'emu bwe tuba tusaala essala, naam,
Eraka esooka kiri sunna okubeera nga mpanvu okusinga eyokubiri. Naam. Kakati eraka eyokubiri nebeera nga mpanvu okusinga ku yokusatu. Naam. Kati ekibuuzo, ndi mukusaala swala ya ishai oba ndi mukusaala swala ya dhuhuri oba ndi mukusaala swala ya asiri. Naam. Abaffe eraka eyokusatu nayo kiri mu sunna okubeera nga mpanvu okusinga eyokuna. Kiri mu sunna? Aljawabu la. Tewali bujulizi bwa kufaddala raka ya kusatu ku yakumeka, wabula obujulizi bwa kufaddala raka esooka ku yokubiri n'eyokubiri ku yokumeka, ku yokusatu n'eyokuna. Kitegereka? Kitegera nti Imam bw'oba osaaza eraka ebbiri ezisembayo totawaana okuteekayo ebirowoozo nti eno kebeera empanvuko kweri esembayo. Kitegeka bulungi? Wabula zonna ozitwala mu ngeri ey'enkanankana bw'oba okirinako obusobozi. Kitegerekese bulungi? Wa barakallahu fiikum. Makulu obadde ogambye emirundi wali wagambye mu raka esooka okukireta ekifaananyi ekyangu wagambye subhana rabbiyal aala emirundi 8. Mu raka eyokubiri n'okyogera emirundi 6. Naam. Ku raka eyokumeka, eyokusatu n'oleeta 4 n'eyokuna oleeta emeka 4. Kyatteeka kino? La, bino si byatteeka nti mathala esembayo ayogedde emirundi 6 nti olwakoze ensobi. Naam. Kibategeeza wano ba ulama tewali kikubanjibwa nti kuteekayo birowoozo nti kino kibe eraka eyokusatu ebeera empanvu ku yokumeka, ku yokuna. Kitegerekese? Jazakumullahu khairan. Kakati tuddeyo ku nsonga we twabadde nti okubeera nti nno Ibuliisu yatondebwa mu muliro. Naam. Kiba kubeera nga ddala kituufu omuliro gwankizo ku ttaka so nga si kituufu nga bwe twakirabye. Naam. Tekyalifudde Ibuliisu wankizo ku Adamu alayhi salatu wassalamu wakad sharafahu Allah subhanahu wa ta'ala. Awamu n'ekyo nga Allah yakola ki? Allah yamusitula n'ebitendo ebirikkiriya obulungi. Kitegereka? Hatta ne bwe wataali badde kuba atya Mutonda n'emikono gye naki okubeera ubeezi nga muvunnamire abamaze okulaga nti nno onaamusitudde ku ki? Ku ggwe. Kitegereka bulungi? Wa jazakumullahu khairan. Kakati nno wano ba ulama we baleetera faida egamba nti idha iftakharta bi abai lahum sharafu qulna na'am walakin bi'sa ma waladu. Idha iftakharta bi abai lahum sharafu qulna na'am walakin bi'sa ma waladu. Singa weewanika olw'abataata bo boovaamu okubeera nti babitiibwa nga naffe tugamba nti naamu oli mutuufu naye nga bwe baazaalanga jjano nga temuli makulu. Singa yani nga kibategeeza wano Imamu Shinqiti aleeta ekigambo kino wano wenyini nga kyategeeza nti kiba kubeera nti ddala omuliro na gwakitiibwa okusinga ki? Okusinga ettaka. Twaligambye ddala kituufu naye nga gwavaamu ejjano. Kuluno gwatuwa kikino. Ekitonde ekiragirwa omutonzi waakyo nti funnama ne kigaana. Ekitonde ekimira mu maaso ga Allah ne kyeweera nga bwe kigenda okubuza abaddu be. Naam. Bi'sa ma waladu. Kati bakireeta ne makulu amalala agagamba eyo bayita bajeeta makulu amalala agagamba. Naam. Nti omuntu kasita omulabanga yeewaanawaana n'abo baavaamu. Yeewaanawaana n'abo baavaamu. Ako kabonero ka buki? Kabonero ka bukendeevu bw'aba tabeewaaniddeemu mu nneewaana yaki? Ya ddiini. Kitegeese bulungi? Kubanga omuntu akkirizibwa okwenyumiriza mu kubeera nti nno ava mu bantu baki? Bannaddiini mu mbeera ey'okuyimirizaawo eddiini.
naam aywa ngachi wattabatu millata abai ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay. Nabi Yusuf yagambye ebigambo ng'agamba abasibe ababiri abali muki abali mu kkomera nze nasala okwata kubo lyaba kitange naam ma kana lana tekiri mu nkola ya lunyindi lwaffe olwo an nushrika billahi Allah subhanahu wa ta'ala naam min shay'in kumugattako ekintu kyonna kale munnange ekyo kirizibwa famire yaffe walillahi alhamdu temuli mukafiri ekyo ng'okyogera bajjajjange bonna bemmanyiko baki basiraamu naam ennyumba ya kitange walillahi alhamdu tetukola bintu bya shiriki otuzizza abaana bo obabuulirira obalaga obubi bwa shiriki naam jjajjammwe naam azaala kitange yali musajja munna tawhid era nga avumirira amasabo baali bamumanyi bulungi nnyo naam bagamba Zakariya tayagala bintu byakusamira kitange nange kitammwe mwali olabye ssabo wano nti kitegese bulungi olwenyumiriza bi aba lahum sharaf wa ni'ma ma waladu so si bi isama waladu kyengera kibazaala ne bwe katsobe enyumirizaamu mu ngeri yaki y'okuyimirizaawo obukyamu tugamba bi isama waladu ngachi naam omusajja omujjukiza ekigambo ky'eddiini naam oba amujjukiza muntu yasiramu kabusiramusi naam nagati gwe biki fi ddiini efamile fyonna basiraamu jjajjange n'ekitange bonna basiraamu n'omuzikiti tulina n'omuzikiti waffe mu lujja kyekikwambaza leejingi idhan bi'sa ma waladu nga jjano libazaala okubeera nti nno ova mu bantu abatukuvu bwe batyo n'owunzika gwenga oli jjano bw'otyo naam idha iftakharta bi abai lahum sharafun qulna na'am walakin bi'sa ma waladu. Kakati abalungi wanjisibu baadisibu abakureishi be Uganda ab'ebutambala bosingana munaye bajjajja baali bajungute singana basajja bali butambalizi jjajjange ye mujungute n'emikalabanda gy'esatu ogumu gwakagwawo obuuka bwagulya omulala jjojjuusi jawodo ye yagumenya guno gukyaliwo n'omunagiro gwe kyagulya n'ejjujube yakawemba tulina ne Qur'ani eri makhtut gye bawandika ku maliba olwo ng'amasabo gali mu lujja ebanga ddene mpulira omukalabanda mikalabanda zibeera siripa ez'emiti siripa za miti gy'emikalabanda agwenyumiriza omukalabanda omuntu yabanga alina omukalabanda yabanga muwadi ddala ejjajjange agirina emikalabanda walillahi alhamdu ng'agyambera ng'agyagala nnyo naam emikalabanda temugiyabanyi ndoza bavuga tebagimanyi emikalabanda ziba siripa nga za miti era oba togumanyidde bw'ogwambala kuba najambalanga ejjajjajja naam bw'oba togumanyidde bw'ogwambala gukuluma yani okubanga kana akati akali wano nga bw'oyingiza obugere obubiri mu siripa siripa ziri gundi zikola ki zigonda kati kali kati kati kaba oba owulya kakunyiganyigamu okutuusa lw'ogumanyira ne bba abedda olwo ng'ayambadde siripa agenda olwo ayambadde nga tagenda Masaka nagenda nga aguwalula atambula bulungi kubanga yagumanyira kitegereka hakati emikalabanda egyo gye bafuniranga mu wuzu gye bagenderanga mu masajidi wahakadha naam aywa emikalabanda egyo kati gwe munnange munnabutambala omukuraishi tugamba oli wakitiibwa okubeera ndi bajjajjawo bajungute balwana ekijungute balina Nuhu Mbogo kyabasinga naam ni Masudi n'abalala wamma mbutuufu ina ova mbazira kyokka ate erisabiro ly'emmanju tolaba nti bi'sa ma waladu amanyi gonna ge baateekayo okulwanirira eddiini bawunzise litabana lyabwe liyina essabo lijja waadu litabana lyabwe lya Abaasi liddalawo siriyina essabo tolaba nti entuuyo zaabwe zonna zaafa togge ku ggwe naam
bafuna obulungi bwabwe eri Allah subhanahu ne kugwe entuyo zabaveemu abaana bagenda okuuma obusiraamu bawunzika balina omushiriku fabisa ma waladu. Naam, abanubbi ebbombo bagamba batya? Naam, abanubbi b'ebbombo bazzukulu ba Lukumaani. Naam, era olunaku lumu twali ne Sheikh Habib Abdallah nga tulina programu ku radio ya PAL n'agamba nti kanjogereko eri bazzukulu ba Lukumaani, kanjogere n'olulimi lwe bakola batya, lwe bamanyi bulungi. N'ayogera ebigambo nga biwooma, olunubbi bannange luwooma. Ate omuntu ng'amanyi olunubbi bw'oluwuliriza bw'oti omanyira ddala nti olunubbi lulina akakwata akalikkirya ku Luwarabu. Naam, olulikkirya obulungi ku Luwarabu. Yani omuntu Sheikh yayogera ng'olunubbi nga ntegeera byayogera, si buli point ku point, naye nga ntegeka kati ali mu bagamba kino, kati abazza sayidi yeeno olw'ebigambo ebiri mu lunubbi ng'owulira nga binagundi akakwate n'Oluwarabu. Kitegereka? Era nga Ibn Taymiyyah rahimahullah bwe yogera ku Luhibru, naam, olwayogerwanga abaki Abayisirayiri, naam, nti olulimi olwo omuntu ng'amanyi bulungi Oluwarabu n'aluwuliriza bulungi awulira ebigambo bingi Olw'Ebbulaniya. Naam, ebigambo bingi nga bikwatagana bulungi. Kitegereka bulungi? Tayib. Kakati kati bannaffe abanubbi ab'ebbombo hafidhahumullah, Allah batukuumire. Ekisooka asset y'amaanyi eri obusiraamu bwa Uganda. Abanubbi okuba ne society ne community mu ggwanga lyaffe nga bannyiniyo bonna beeyita basiraamu, neema kyengera ky'amaanyi. Ekyokubiri okubeera nga naffe inthabata wa sahha, naam, okubeera nga naffe ku ttaka lyaffe erya Uganda kuliko abantu abalina akakwate ku musajja ayogerwako mu Qur'ani Lukumaani, nga bwe bagamba nti bazzukulu baani ba Lukumaani, bwe kiba nga kikakafu. Naam, naam, ife twegomba wallahi billah kibeere nga kikakafu. Naam, tubasanyukireko baganda baffe, bw'otasanyukirako banno ku kyengera eky'eddiini olibasanyukirako ku ki? Naam, ayiwa, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kibeere nga kikakafu ku bantu abo. Kakati abasiraamu b'ebbombo era mukadde waffe Idi Amin rahimahullah, naam, yabateekako essira ddene ng'alaba kapito wa busiraamu, era yabakozesa nnyo mu kusaasaanya obusiraamu n'okubugasa mu bintu bingi. Naam, twebaza Allah yamuwa ilhamu eyo. Kakati beekeke okubeera bi'sa ma waladu. Beekeke okubeera bi'sa ma waladu. Beekeke okubeera nga obulungi bwa Lukumaani obwo wasiya yeeyo yalaamira mutabani we. Naam, ya bunayya la tushrik billah. Aye n'osiŋŋaana Seeka Alaali nga mukubi wa Lamuli ng'akuba ekitabo. Naam, Maalim Zakan. Ayiwa, n'osiŋŋaana nga abakubi b'ebitabo mwebali bamanyifu mu kitundu. Amazima si buli azaamaanya bw'amaanyi oba bukoleddwa ku Lukumaani. Buli azaamaanya buli kiriya obeera bukoleddwa ku Lukumaani. Naam, omusajja akola wasiya, Allah n'amukolako ikiraamu n'amusitula n'okugitubuulira mu ki? Mu Qur'an. Amma abayimbi abazina bakayita kakikali waliwo dansi ge bazinaawo obuyimba bwe babuyita batya? Babuyita ki? Babuyita Seeka Habibu yabwogerako nnyo obuyimba obwo. Ayiwa, wahakadha, yaani tubasuubira okubeera nga abantu bali multazimiina ku ddiini, bafa ku ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Amma okubeerawo nga okuba ekifuba nti nze ndi muzzukulu wa Lukumaani nga tosaala. Naam, ndi muzzukulu wa Lukumaani ng'obulamu bwonna obumalira mu shiriki. Ndi muzzukulu wa Lukumaani nga sunna tozaagala, toyagala kutambula ku nkola ya Mpaka sallallahu alaihi wasallam. Munnange obeera
obeera olyazaamaanyizza jajjaawo Lukumaani wa bi'sa ma waladu oba wamusala esebe soko je Seeka assalamu alaikum warahmatullah. Seeka ensonga eyo oli ku baganda bange abanubbi baagala nnyo kubanga nze bawalimu bange ate n'emikwano mingi Seeka Shabiri awo bitegeera bulungi naye tulinayo alubaluba enkyogero ekyo kyokka kitegeerekeka kalama bana tuba tugenze mu kamere duwa Seeka baganda bafa balungi nnyo era bambi obusiraamu kugekikolo kuba obusiraamu ennyambala neeyisa olabanga mbeera ya busiraamu subhanallah era babawangalira mu ngeri obusiraamu obulabo buli wano fiyosha saballah abakuume naye ekintu ekyo mu busiraamu kiri ku Lukumaani duwa ndi mu wasiya eyo mulimu wasiya ya Lukumaani mutabani we mulimu edduwa mulimu point edduwa tebataala balungi saba tutangazeemu mbakuba munubbi nalikoze argument egamba nti Lukumaani yamalayo byonna wasi ekiraamo kya Lukumaani tekyamalayo buli kituufu wabula yajjayo ebikulu byalaba byabalamira ki nga bwolaba nti nno nabbi Yakob yatuuza abaana be bingi byali abaagaza mu ddiini naye mu kaseera k'okufaako yabalonderayo tawhiidi. Naam, kiki mugenda okubeera nga nvudde musiraamu gamba tugenda kubeera basiraamu n'atebenkera kitegereka bulungi. Kati ayinza okukola argument naga nti alubaluba kituufu Lukumaani teyagyogerako neera Lukumaani teyayogera ku kusiiba, Lukumaani teyayogera ku hijja, Lukumaani teyayogera ku wahakadha. Naye point gyoyagala okuyisaawo nga ntuufu nnyo kwe kubeera nti nno tetugwana kubeera bazzukulu wa musajja mulungi bw'atyo aye ne tubeera nga tuli bantu abazuula mu ddiini w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Naam, ne tuteeka mu ddiini ya Allah ebintu ebitakola bitya, ebintu ebitaliimu. Tugwana kubeera basajja abalondoola obuufu bwa nabbi waffe alayhi salatu wassalaam nga bwe yatulaamira omubaka yennyini alayhi salatu wassalaam oyo Allah gwe yassaako Qur'an erimu ekyafaayo kyani kya Lukumaani. Alaykum bisunnati, mwekwate ku nkola yange. Kiri mu nkola ya nabbi alubaluba? Naam, alubaluba eri mu nkola ya nabbi? Nabbi teyagikolako alayhi salatu wassalaam bali yatugaana okuzuula mu ddiini ey'ekitiibwa. Wa sunnati lkhulafai arrashidin almahdiyin addu alayha bimadha binnawajidh. Wa iyyakum, mbekesa, wa muhdathati lumur, ebintu byonna ebizuule muki, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kubanga mazima ddala buli kizuule mu ddiini ebeera bid'a, wa kullu bid'atin dalaala, ate mazima ddala buli ki, buli bid'a bubeera buki, bubeera obuze. Kale baganda baffe abo hafidhahumullah, nsaba Allah abatukuumire, beyongere okwagala sunna za nabbi, beyongere okuwuliriza bamashayikhe, beyongere okusoma, bamanye nti nno wakati kati awo wabaawo bajjajja abajja ne bava ku mulamwa. Bw'otajja n'ogamba nti ffe twasanga bajjajja ffe batabakola batya bwe bakola. Nedda Allah yagamba ba ahlul kitaabi wala tattabi'u ahwaa qaumin qad dhallu min qabl wa dhallu kathira wa dhallu an sawa'i sabil. Nabbi abazzaayo eri eddiini ya nabbi Isa entuufu ey'okusinza Allah. Wa qala almasihu ya bani israila ubudu llaha rabbi wa rabbakum. Nabbi Isa n'agamba baana ba Isa bane musinza Allah omulezi wange era omulezi wammwe. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yenna agatta ko Allah ejjana ku yerufumo. Naam, teri agenda kumutaasa ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bano nga bagamba batya nabbi baga nti Yesu mwana wa Katonda. Ffe twasanga bajjajja ffe bagamba nti Yesu mwana wa Katonda. Ono nabbi wa Allah mulamba abasomedde wahi ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum, bamumanyi nga bamanyi abaki abaana baabwe. Naam, abasomedde obubaka bwa Allah bo bagamba kimu nti yadde oli nabbi ne byotugamba byawukana ebitwasanko baki bajjajjaffe. Yagamba atya Allah
yakati wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl abange mbadde ki temugoberera bubuze bw'abantu ababa kulembera okubula wa adallu kathira ne babuza bangi wa dallu an sawa'i sabil abakukube gorokofu naam nga mutegedde obulungamu babazizayo ku kikolo na bagana mu ba mashayikhi babasomedde amateeka ga Allah mu Qur'an babasomedde sunna za Nabi sallallahu alaihi wasallam babalagidde nabale kintu kisi mu dini namwe mukakasiza nti temwina mu kisanga mu Qur'ani temwina mu kisingana ku sunna temwina mu kiraba nga Nabi yakikola Abu Bakar Umar Uthman Ali Imam Shafi Imam Ahmad Imam Abu Hanifa Ibn Taymiyyah temwina mu kisingana mu Busilamu naam nimuga twasanga bajjafa gamba arubaruba tolaba nti obo ogoberedde ahwa qaumin qad dhallu min qabl wa adallu kathira wa dhallu an sawa'i sabil nolekyo oba oli muki oba oli mu nsobi kitegerekesa abalungi ab'ebitiibwa idhan baganda baffe abanubbi baganda baffe abakuraishi ab'ebutambala naam abajungu tebalwana musinze lubaale bajjajja mu abajungu tebali bateekayo emibiri gyabwe bagiteme era ne bagitema naam bali tebawaayo myoyo gyabwe musinze lubaale bali bawaayo emyoyo gyabwe musinze Allah fama balukum mujjuza amasabo lwaki mujjuza amasabo abakuraishi naam lwaki mujjuza bid'at okuzula mu dini ya Allah tabaraka wa taala abajungu tebateekayo emibiri gyabwe nabbi yakobe aberenga yani yagobererwa sallallahu alaihi wasallam naam lwaki twateeka ebintu mu dini ebitaliyo burda almadih naam 40 netuteeka ebintu bingi mu dini okwazinira mu ntaana netukima ng'omufuta tunamuteekayo obanga tumutaddeyo okumutambuza nga tuyimba n'ebirala bingi bye mumanyi obulungi temubirinaako wadde hadithi ennafu nga nabbi bwatu byakola ki bwe yakolanga abafu naam kumuteerayo amazzi afune wuzu naam okumuggula amatu nga imwe akamuziika n'oyiwa amazzi mu kutu nti gagenda butereevu ne gaggula amatu naam omuwalimu namulamira namubbira ebigezo namugamba malayika zijja tozitya makhulukati bitonde mu bitonde bya Allah tozitya idha qalu man rabbuka besigamba kyani omulezi wo faqulu rabbi Allah zigambe eti omulezi wange yani ya Allah wa idha qalu man nabiyuka bizigama nti ani nabbi wo faqulu muhammadu zigame eti muhammadi wa idha qalu ma kitabuka bizikubuza ani kitabo kyo kyekiriwa faqulu zanukule alquranu imami wa dalili وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى الحمد لله رب العالمين